Tuyina amafuta ate sente z'amafuta tezikkirizibwa kubeera mu Uganda ziyinza mukimanyi nti wadde nga tuli basanyufu nti tuyina amafuta ate sente z'amafuta tezikkirizibwa kubeera mu Uganda ziyinza okusuula ebyenfuna mulyoke mukitegeere era lumu nali njogera juzi ne Governor of Bank of Uganda ne mugana ekijja kitya nambalira munanga nti ne tumala tuzirekawo ne zibeera wano nga tutukoze sovereign fund zitereka eri dola egwa wano nefuuka ya 2,000 oba 1,500 ne mugamba nti oli agaye kyayagala kati kitegeeza nti atunde mmwanyi ng'ofuna dola 2,000 kaakati zibaamu sente ntono nnyo ebyo bye tutunda biba bifudde. Ne Kadaama afuna dola 1,000 ng'omusaala n'agula seminti obusawo 320 kati olw'okuba dola egudde zaafuna kati ate zigula obusawo 2 olwo ensi yonna oba ogisudde. Omuntu alabye n'abayivu mu nsi eno. Kyova olaba omuyimbi yagamba nti bwe bakimanya nti okusoma kwatulema ab'emitwe emibanguleko bonna ne bakuŋŋaana. Kifumbo ogasse Buwaya mwaka guno. Naye kansooke nkubuuze. Basuubuzi bameka abaava mu busuubuzi nga bagudde ekigo? Ensonga nti dola efuuse ya layisi nnyo. Nange nkuwa omuwendo gw'abo abaagwa olw'okulinnya kwa dola. Ekisooka kya byonna, okulinnya kwa dola kulanga kigo mu ekonomi yansi, nga n'okugwa kwa dola kulanga obutebenkevu mu ekonomi y'ensi. Singa ssente yo gikwata ogenda ogisuubuza eddola n'esobola okuggyayo dola ku bbeeyi layisi, kitegeeza nti ssente ye efunye evvali era erinnye. Naye ate bwe kiba kikwetaagisa okukwata wirubaalo ya ssente ogende ku Forex Bureau osobole okusuubula dola naye n'okomawo n'obupapula 2 gwe yagenze ne wirubaalo ya ssente, ako si kabonero akalaga nti ssente yo ya mugaso nnyo, wabula kabonero akalaga nti ssente yo naabuufu. Saagala otunuulire dola nga toilet paper nti egenda kubeeraawo. Dola gitunuulire mu bintu. Nti singa nkwata 2,000 zokka okugula dola ne ŋŋenda e China okusuubula ne baba banseereddeyo bye bansuubuza, olw'okuba nti mbeera ŋŋenda era kubitundira mu currency ya waka, ŋŋenda kubitunda ku bbeeyi layisi kubanga ze nasuubuza dola zigenda kuvaayo mangu. Kyokka ate dola bw'ebeera ya bbeeyi gye ŋŋenza okugula ne bwe bibeera bya layisi oba osanga wano bwe nnaaba ntunda ŋŋenda kusooka kutunuulira ze nnateekamu okusobola okusuubula dola. Okitegedde ssebo mukama wange, leka kulimba nsi mbwa w'e Bulaaya onooweereza dola 10 ogenda kufunamu emitwalo 2 ng'ate luli bw'obadde oweereza dola 10 obadde ofunamu emitwalo 37 nga gagula ki? Ekyo kyekikulu. Kuba dola oba ssente ekigifuula ssente kubeera muddu owa nnannyinizo, so si kubeeraawo nga zeetuumye ozitunuleko weesiime nti nina dola emitwalo 37 nga zigula ki? Senga ndiweereza dola 10 n'enfuna emitwalo 2 ng'akasawo ka seminti ka $1.5, ekyo kyekyokwesiima. Naye ate bwe ndiweereza dola 10 ne zituuka emitwalo 37 nga nina kulinda mwezi gujja okusobola okuweereza endala, ssente zino okuzituma zibeera omuddu wange zinzigireyo kye situuka, awo tewabaawo kyakwesiima olw'okubanga zaatuuse mu currency y'ewammwe nga nnyingi, kubanga bwe zituukira mu currency y'ewammwe nga nnyingi ekyo si kyakwesiima. Ekyo kiranga nti ne by'ogenda okugula bagenda kubikuseera. So dola bw'eba ya 2,000 kijja kutuyamba nnyo kubanga kiranga okukka kwa sukaali, kiranga okukka kw'amafuta, kiranga okukka kw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Kuba bw'erinnya birinnya, bw'egwa bigwa. Gwe kyogamba ye omusuubuzi wa dola ye alyampapula
oba naye alya mmere. Omusuubuzi w'emmwanyi ye alya mpapula oba naye alya mmere. Mu caayi bamutabuliramu obupapula bwa $1 oba naye bamutabuliramu sukaali. Amafuta asonsekamu bupapula bwa ssente oba naye akozesa mafuta. Kati towuddiisa nsi ti amafuta temugenyumirizaamu nnyo, ssente zaago bwe zibeeramu zigenda kusuula $. Abantu b'olimu bakaaba ya munnyo gwe ate onyumya bya $, bwe zaasalise mu Forex Bureau. Ye b'onyumiza babitegeera ebyo. Abantu banoonya school fees gwe onyumya bya $. Kimanya zigenda kusalika mu Forex Bureau. Then obuzibu bubeerewa bwe zisalika mu Forex Bureau. Bwe zirinnya lwenvuga ku mmotoka empya nga tebaginsedde. Bwe zirinnya lwennya ku sukaali ow'ebbeeyi rayisi. Oba ggwe onyumiza mu kasaako k'abantu 3-4 bajje n'ossala abasuubuzi ba $. Bwe konyumizaamu kasaako nnyumya ku $, ng'oginyumya ku lw'eggwanga. Si ku lw'abasuubuzi b'emmwanyi. Si ku lw'abasuubuzi ba ssente. Si ku lw'abantu ba individual. Kubanga $, omusuubuzi waayo byagisuubulamu abeera agenda biguza ffe. Teweerabira nti gye bikoma okuba ebya layisi gy'akoma okuggweesaawo n'aggyako amagoba ge nageya n'asuubula. Omanyi lwaki bannannyini bizimbe batandise okufuuka abaavu? Abantu sitoowa baazizza waka. Olw'akaweereege ow'ebintu bye bayingiza mu ggwanga birwamu mu sitooko. Eno nga renti abakola ki? Ababala. Era nabo baaliyagadde. Ekyo kye batunda 37,000 nga kyakunnyonnyolera nnyo. Otuuke n'okunyumiza atamanyi bya $, munnange. Anti $, bagiseera. Omanyi abantu tebamanyi bya busuubuzi abasinga. Era ebyo tebaagala biwulya, baagala kimu sukaali wa 150 oba olugoye ekiteeteeyi kino kya $500. Tebaagala nnyo byakubannyonnyoza oba byakubannyonnyola. Kakati omusuubuzi eyalireese n'atunda mangu maali ya muyindi njagala kuddayo kusuubula olw'okubanga yataddemu ssente ntono okusuubula byasuubudde. Gwe gw'onyumiza ebyo mu bweneerinnya lwajja okufunamu ennyo ng'agenda bitundawo ebyo byagenda okufunamu ennyo eby'okunnyonnyolera. Abantu ne babizira. Enno bano abasuubula emmaali eyitako ne batuuka n'ekiseera ne bagamba kakati emmaali tugisaze ebbeeyi naye nga bagisalira mu loosi. Kitegeeza awagambira ngisaze ebbeeyi n'olaba nnamungi w'omuntu ng'ayiika mu bungi nnyo olw'okuba emmaali bagisaze ebbeeyi kuba akafaananyi nga yagireese nga ya layisi, namungi w'omuntu n'ayiika ajja agigule n'addayo n'asuubula. Nga naye gy'asuubudde asuubula tebamusedde. Oba naye baba nga bamusedde. Naye olw'okuba yakozesezza ntono muzeeyi waabwe okusuubula $, egenda okusuubula. Wa asinga okufunira. Era kye kisinga okumukolera. Kulwisa olw'okuba byatunda bya bbeeyi oba kuggweesa mangu olw'okuba byatunda bya layisi. Ebintu buli we bibeera ennyo mu saturation. Abasuubuzi ne bagenda ne basuubula, ne bajja ne batunda, ne baggweesa, ne basuubula, ne bagenda ne batunda, ne baggweesa. Kigasa patizi zonna 3. Esooka ey'omusuubuzi, ey'okubiri eya munnaffe Kaisaali omusolooza w'emisolo, ey'okusatu yenze consumer. Ffenna biba bitugasa. Kitegeeza ffenna we bitugasa economy ebeera smooth. Si byakunnyonnyolera, si byakubira nnyo bulango, kubanga ekinnyonnyoza abasinga nga batunda bbeeyi ya bye batunda. Ekinnyonnyoza abatunzi abasinga be batunza bbeeyi ya bye batunda. Naye senga ekintu kiba kya layisi ng'okyagadde ogula buguzi ne gw'okiguzeeko enkya n'addayo n'asuubula era n'aleeta n'enkya n'oddamu n'ogula. Olaba ssente bwe ziteevuunyiza mu ggwanga. Gwe tokimanyi nti $, bw'erinnya ennyo eba efuuse ssebunywa mu ssente yo. Kubanga
ekiba kinneetaagisa kufuna 3,700 okugula ddoola emu, kitegeeza ŋŋenda kuggyawo ssente z'eggwanga nnyingi ate okuyingiza ddoola. Kyokka ate bw'ebeera ya 2,000 ddoola emu, kitegeeza ŋŋenda kuggyako ssente z'eggwanga ntono okuyingiza ddoola. Kitegeeza ssente z'eggwanga zigenda kusigala nnyingi mu saturation okusinga ddoola. Ddoola bw'ebeera ennyingi mu saturation okusinga ssente y'eggwanga olw'okuba bwe nabadde nginona nnayodde buyoozi, ekonome swi ogikubye ekigo. Bannyinaffe bakadaama nga bwe baweereza ssente gwe bagambye bakolerayo lwa mirembe mingi, naawe otwaleyo ababo. Badde mmanyi nti ekibatwala eyo bbula lya ssente mu Uganda, ebbula lya ssente ezinyweebwa ddoola. Ekibatwala eyo bbula lya ssente mu ggwanga, ebbula lya ssente ezinyweebwa ddoola. So ssente bwe zibaamu mu ggwanga, mwannyinaze teyeetaagisa kugenda kukuba kyeyo mu Bwakadaama. Nga ki ekimwetaagisa nga ne bwasiika chipusa asobola okufuna ssente? Nga ki ekimwetaagisa okutunda akasaaluuni ke ate agenda akuba ekyeyo? Kubanga ssente ddoola yazinywa. Ate nga ye talina kyagyetaaza nti naye yeetaaga okugigula. Wabula abamutunza byeguze babitunda bbeeyi, ate ng'alina okubikomyawo abitundire mu ssente y'eggwanga eba yabula. Togatta buwaya, simanyi abakubi b'ekyeyo. Uganda ffenna tuli bakubi bakyeyo. Owayisewo, ffenna mu Uganda tuli bakubi bakyeyo. Amafuta kyakwesiima kya ggwanga tokifuula kikolimu, kuba ge galwanya n'ensi. Kale ate gwe bw'ogafuula ekikolimu nti ate gagenda kubuza bubuza ssente, olwo gaba gatuyambye. Kwega Mukama yatuwa muguwa, gwe kyogamba teyatuwa kyakwesiima. Oyo gwe bayita Fred Mukasambidde avuddeyo ng'annyonnyola bannayuganda ku nsonga z'amafuta. Agamba nti bannayuganda bangi baabugaana essanyu oluvannyuma lw'okutegeera nti Uganda ezudde amafuta, era balowooza nti osanga oba oliawo Uganda gye bujja eneebeera nsi ezimu kuzibalirirwamu ng'ensi zinnaggwa edda, kubanga ensi ezisinga obungi obugagga bwazo zibwesigamya ku byobugagga eby'omu ttaka ebyaziweebwa Katonda. Wabula gye buvuddeko twafunako okumanyisibwa nti amafuta ga Uganda bagenda gakolera omukutu ogugatwala e Tanzania nga gye gasengejjerwa era gatundibwa eyo. Wabula Uganda ejja kuba efunako omugabo ogusinga okuba omutono. Bannayuganda kye beebuuza nti ate kijja kitya? Ffe bannannyini mafuta ate nga ffe tufunako omugabo omutono. Wamma byabalema okutegeera. Naye ng'omukalukalu bw'atajja buseera, balina okuteekawo embeerera ga munnayuganda nti tokitya, tekikosa ggwanga. Mukasambidde kwe kuvaayo ajja tusomese nga ye atugamba nti ensimbi ezo singa bazireka nti amafuta gonna gatundibwe ssente zijje Uganda, ekyo kiba kiddiriza Uganda emabega, ebyenfuna byayo kiba kibyonoona. Olw'ensonga nti gavaamu ensimbi nnyingi nnyo ne ziviirako okusuula ddoola neeba nga tekyalina value mu Uganda. Kye tulowooza nti eyo mboozi ya bwewussa, kubanga Uganda si yetambulirwako ddoola, Uganda tetambuza ddoola. N'abasuubuzi ba ddoola era nabo bagisuubula kufunako. Ssente bwe ziba nga ziva mu mafuta ga ggwanga, era mba nsuubira nti zirina kugasa ggwanga eryo, bannansi nabo bageyagaliremu ng'ensi endala bwe zikikola. Kubanga tulabyeko ensi ezigaggawalidde ku mafuta nga zigamba nti naddala mu kitundu mwe gasibuka, abatuuze mu kitundu ekyo bafunako omugabo munene nnyo okusinga abatuuze ab'ebitundu ebirala. N'abaana b'omu bitundu ebyo kibayamba okufuna emirimu ne balema okubeera abalomba ate mu nsi eyaabwe. Wano Uganda bakulaga nti nedda kiba kikyamu, era teri munnayuganda ajja kufuna ku mulimu gwa kukola mu mafuta ago, kubanga
tegateekeddwa kukolebwamu Uganda, gajjanga kutwalibwa butwalibwa wano bakuddizeeko obusammambiro obuba bufisseeko. Be bagezigezi be tuyinawo abo era be tubadde tusibiddeko olukoba ebbanga lyonna.